LMTV. Let's go fast. LMTV tukulamusizaako gye baleko emirimu gy'otuusaako engalo olunaku olwaleero tutambuliddeko e Kamokya wano ku kitebe ky'omukulu Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine oba gwe wandiise pulezidenti wa NUP. Olwaleero tusinkanye ku bantu abamu abatuula wano okumpi bagenda kutunyumizaamu ku ky'okufa ky'omukulembeze pulezidenti Magufuli abadde ow'e Tanzania. Bingi ebibadde bimwogerwako nti musajja ateerya ntama na bingi abantu bye babadde bamwogerako nti abadde mulwanyi wa ddembe ly'omunnamawulire n'omuyimbi. Ssebo tukulamusizaako. Kale nyabo. Balokola. Kale nawe nje balokola. Amannya gaffe taata. Nze Jackson Mutebi. Wa Jackson Mutebi. Jackson Mutebi okolera wano? Sikolera wano ndeeseewo kwoza motoka yange. Nyabo. Olunaku lwajja we bwakeeredde nga batugamba nti POMBE Magufuli oba pulezidenti w'e Tanzania nkyasizza omukka gwe ogw'enkomerero. Bingi byayogeddwa, abalala bagambye yafudde COVID-19, abalala ne batugamba yafudde sukaali. Naye abamu ne bagamba mbu omukulembeze gwe twandigambye ow'e Uganda nti alabika ye yakikuttemu. Ekintu ekyo kituufu oba si kituufu? Tosobola kumanya muntu nti okufa kuba kufa. Ekyokusooka tusaasira baganda baffe aba Tanzania abali e Tanzania n'abali mu Uganda olw'okufiibwako pulezidenti waabwe gwe babadde naye akaseera akatono, naye ekintu ky'okufa okuba nti kirimu omukono gwono n'oli kizibu nnyo, era nze ng'omuntu sikiinaako bukakafu era siyinza kubaako kye nkyogerako. Omugenzi ono abadde bamwogerako ebintu bingi okugeza ebirungi ebibi. Biki gwe by'omujjukirako n'ogamba POMBE Magufuli nze mujjukirako ekintu bwe kiti ne bwe kiti? Generale Magufuli kati nga ffe bannayuganda ebintu ebisinga tumusomako bisome, naye kyennyinza okwogerako ebyo tumutegeerako presidency ye ebadde yanjawulo nnyo ku bakulembeze ba Africa, nti abadde alwanirira nnyo okusitula omuntu wa wansi, era mu bbanga ery'emyaka 5 tusuubira nti akoze rekodi okuba nti akoze ebintu bingi nnyo okukompeyaringako n'abakulembeze ab'omu Africa abalala, olw'okuba nti yateekawo embeera eremesa gavumenti ye okwejalabya ssente ezo zonna ne zibeera nga zidda mu kuyamba omuntu wa wansi. Nze ng'omuntu ninako bakwano bange abawerako Abatanzania, ate era nali ntuuseeko mu Tanzania, so nti bw'oyogera n'abantu abo naddala bakulaga nti akoze ekintu kingi nnyo okulaba nti ayimusa omuntu wa wansi ng'akozesa ssente ezo zennyini ezibadde nga gavumenti ezikozesa mu mbeera etesaanira oba ey'okwejalabya. POMBE Magufuli babadde bagamba nti olunaku lwe twandiise lwali lwa independence okutongoza olunaku olwo yadda wansi n'atandika okulongoosa n'abagamba baagaana olutongoza, ndowooza yenjogera ennyangu, yabagaana okulutongoza n'alongoosa Tanzania. Ekintu ekyo kyali kituufu? Ekintu ekyo kyali kituufu, ate tekyali nti oba yagaana olutongoza, naye ndowooza yatunuulira mu bajeti gavumenti gye yasaasaanyanga ku lunaku olwo n'asalawo okulaga abantu nti ssente ezo zisobola okubaako ebintu ebiyamba abantu zigende mu abo abantu, n'ateekawo n'enkolafu wano mu Buganda gye tuyita bulungi bwansi. Ate n'ekirala abadde omukulembeze ateegulumiza. Kye kintu nze kyensinga omulaba okuba nti mu bintu byenzize ntunuulira bye mbadde nsinga omulabako nti abadde musajja ateegulumiza era ng'ayina omutima gw'eggwanga ye. Ndowooza mukulembeze abadde naawo nti abadde nga teyeenyumiriza nnyo nga bw'olaba pulezidenti nti noba bagenda ku buyinza n'agamba ngenda mu nsi bweti ngenda kukola kino, era kikwewuunyisa nti afiiridde na mu nsi ye ate nga yabadde nga pulezidenti alina obusobozi obugaba omutwale mu nsi bwete oba mu nsi bwete, naye abadde n'okukkiririza mu nsi ye. So nze ndowooza nti ako kabonero kanene nnyo eri abantu abatutwala
nti buli lw'osalawo okuba n'abantu bo wonna sikumutendera gwonna kiyamba nnyo n'okuwa essuubi mu bantu b'okulembera. Emabega awo twawulirako nga bwe yalayira obutaddamu kulinnya kigere yadde mu ggwanga mu bazungu mu bantu beeri n'agamba taliddamu kulinnya kigere. Mmwe nga mmwe abatusingako muyinza okuba mumusomyeko nnyo. Ki ekibadde kimugaana ogenda mu bantu abali outside Uganda? Nze mu ndowooza yange ng'omuntu siyinza kusalirawo buli omu, naye mu ndowooza yange ng'omuntu nti abadde takikola nti oba alina obukyayi, naye abadde nga akikola mu mbeera eyagala okulaga abantu nti tusobola okwebeezaawo ne tutabeera nnyo baleebeesi. Tusobola okwebeezaawo era tusobola okukola ebintu byaffe mu ngeri yonna, kuba kati otunuulira Africa buli omu alina kyasinga ku munne. Abadde nga akikulembeza nnyo nti tukwatagane tumanye nti kino na kino emba sikisobola ewa munnange bakisobola. So nze nga kunze mbadde sikisuubira nti yakikozesa bukyayi, naye yakikozesa okulaga abantu nti tulina okuteekawo embeera eyeekolera ebintu byaffe oba erwanirira ebizibu byaffe ne tubeera nga tetukoowola bazungu buli kiseera. Ennyabo sebo tweyanza nnyo okwogerakoko naawe tugenda kwerekereza naye nga tetunnaba kwerekereza osobola otumirayo omu babiri nenkuleka. Nsitubira maama wange omulungi ennyo Christine Muleme, nentumira ne mukyala wange n'abaana bange. Ennyabo tweyanziza sebo okwogerakoko naawe webale kuba muntu mulungi. Ddayo mpola mpola tubuuza ku bantu ab'enjawulo. Omulamwa gw'olwaleero Pulezidenti Magufuli bingi byabadde akoledde eggwanga, naye biki bye bamujjukirako gwe mulamwa gw'olwaleero? Naye nga tweyongerayo nga tugenda tubuuza ku bantu mpola mpola, naye nga tuli Kamokya. Eno pulogulamu bagiyita tukakase mu lwali. Engeri gyali tukakase mu lwali tugenda kusaba omukulu gwe tusemberedde agenda tukakasa biki byabadde amanyi ku Pulezidenti Pombe Magufuli. Sebo tukulamusizaako. Nange neyanziza okumpa omukisa okwogerako nammwe. Gyebaleko. Kale nnyama nawe gyebale. Oli mukozi wano oba ozze kutuulamuko obutuuzi? Nze wano wendeeta nange ne bankolerako. Nawe ne bakolerako. Kaakati abalabi ba LMTV abali eyo ayagala kumanya go tweyongereyo. Manya Mudinka Uganda. Erinnya nga ddungi eryo Mudinka Uganda. Okay, mukulu Mudinka Uganda, olunaku lw'ejjo we bwakeeredde nga amawulire gasaasaanye omukulembeze Pombe Magufuli ow'e Tanzania ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Bingi byayogeddwa nti oba oliawo afudde COVID-19 oba oliawo afudde sukaali. Abalala nabo ne bayongeramu ebyabwe imbu mbu ayinza okuba ow'eno ye yakikwata. Mu kituufu ekintu ekyo? Ekyo sinza okufa obulwadde bwonna sinza kukiwaako idea yonna, kuba ekyo ffe nga abakkiriza tugamba Katonda yamanyi buli omu lwalivaawo ne lwajja. N'olwekyo osanga emirimu gye gyali giwedde bwe gityo. Gwokkiriza nti emirimu gy'omukulembeze Pombe Magufuli we gyabadde gikomyawo? Nkikiriza kubanga wekibanga si wegyandikomye era egundi yonna yandize naawona, naye Katonda yamuteekanga ng'obulamu bwe buyinza kutambula bwe butyo nga tulina kusukka waawo. Bingi ebibadde byogerwa ku Pombe Magufuli okugeza nga abadde tazannyibwako nga teyagala kumumanyira na kumanyira ddembe lya muntu wa wansi. Gwe biki by'omujjukirako byogenda okutunyumizaakokko? Mujjukirako ng'omuntu kino ekirwadde wekyatulumbira nakkiriza nti ensi ye abantu tasobola kubalabirira mu mbeera eyo, n'aleka abantu buli omu n'akola emirimu nga bw'alina okukola. Nakkiriza nti Katonda yagabeera yajjawo nti anaafa yenna bo bali ready okuziika. Abantu teyabatataaganya mu mirimu gyabwe, bizinesi zaabwe, abantu basigala batambula okusingako nga wano e Uganda nti kati abantu balaba embeera nti bali mu looni abasinga baba banja biki, ate amasomero gabanja, gavumenti tefuddeeyo ku ekyo. Abantu kwegamba
musajja abadde ayagala ensi ye. Gwe kyomujjukirako ye musajja abadde ayagala ensi ye naye ng'emabega awo baayogerako ko waliwo olunaku lwali lwa independent lwe baali balina okuza oba tukiyite kuluyimiriza pulezidenti omulamba n'atandika okulongoosa ekibuga anti kyetuddamu wali emabega kyetuva okwogerako nti ye muntu abadde ayagala ensi ye tekigasa kuza independence ensi nkyafu kati obwo obudde bwe bandimaze mu kuza okuddawo okujaguza biki nga yalaba nti waliwo ekitagenda bulungi mu ggwanga kyava alina okukwatako ekyo era Tanzania efiiriddwa nnyo omukulembeze abadde munnansi. Kwegamba ab'e Tanzania banakuwaliddeko nnyo kitalo bannaffe aba Tanzania kitalo nnyo kitalo ddala ekya pulezidenti wammwe Pombe Magufuli nga tweyongerayo mpolampola ngenda kubuuza omukulu ono ekibuuzo. Pombe Magufuli mwaka ki gwe gwejjukira gwe yatandikirako ebyobufuzi? Kyeta mbadde sikiinaku kati ku birowoozo ssaawa zino. Yakafuga emyaka emeka? Abadde afuze myaka si 7 kati. Myaka 7. Kale sebo nga tugenda kwerekereza ogenda kutumirayo omu babiri tukwerekereze otumire oba ku mukyala n'abaana oli mufumbo? Y'ensonga gye ngenda okukolako omwaka ogujja. Guno tonnaba kugikolako? Okay, katukwerekereze tumira babiri tweyongereyo. Ntumira pulezidenti w'eggwanga lino pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Sokolindeko Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti w'e Uganda. Ekyo nkitegedde leero. Yennyabo ye pulezidenti abantu gwe basalawo ng'ennaku z'omwezi 14. Omutumiddeko nnyo. Tweyanziza okwogerako ko naawe naye nga tugenda kweyongerayo mpolampola n'abantu abalala abali wano ku kitebe ky'e Kamokya abantu bangi nga wobalaba abamu bali mu kwoza mmotoka abalala batudde njagala njogereko ko nabo mpola. Sabo gye baleko? No, gye baleko madam. Oli bulungi? Bulungi. Naye tombuuzizza. Tombuuzizza. Sikubuuzizza mu ngeri ki? Mu ngeri gye gy'olimu. Obadde oyagala nkubuuze nti? Tombuuza by'ogenda okukola. Not ready. Yeah. Olunaku lw'ejjo bwe bwakeeredde nga emiranga giyitingana okuva mu Tanzania nga batugamba pulezidenti Pombe Magufuli afudde. Pulezidenti Pombe Magufuli bingi bye tumujjukirako na bingi bye tumutegeddeko ebitonotono. Pulezidenti Pombe Magufuli omujjukirako ki? I'm not ready. Not ready? Yeah. Okay. Tweyongerayo mpolampola nga tugendagenda tubuuza ku bantu mpolampola tweyongerayo tugenda buuza ku bantu abali mu washing bay eno nga tugenda nnyumyamuko nabo batunyumize eno program bagita tukakase mu lwali gwe nawe luba lwali osobola otunyumiza n'otugamba bwekiti ne bwekiti naye nga ku kamera teweerabira ndiko n'omuvubuka bamuyita Emma yakuba ekifaananyi ekirungi bwekityo nga bw'okirabye katweyongereyo nga tubuuza ku bantu. LMTV. Tweyongerayo mpolampola nga tweyongera okubuuza ku bantu olunaku lw'ejjo amawulire gaasaasaanye ng'obudde bukya nga batugamba nti omukulu Pombe Magufuli pulezidenti w'e Tanzania nti we bwakeeredde ng'amaze okussa omukago ogw'enkomerero abantu bangi bamwogerako bingi bangi baayogedde nti oba oli awo teyafudde COVID-19 yafudde sukaali no buli muntu n'ayogera ekikye naye buli muntu ayina ye kyamanyi mu mutima nga tusinkana ku bantu tuli Kamokya nengeno program bagiyita tukakase mu lwali e Kamokya nga twogerako ko n'abantu b'e Kamokya balina bingi bye bamanyi bagenda tunyumizaako tulina omukulu gwe tusanze tusaba atubuuzeeko tweyongereyo taata tukulamusizza. Kale nnyabo gyebaleko. Kale nnyabo naye gyebaleko. Okola mulimu ki? Ndi mu bintu bya transport. Oli mu bintu bya transport. Obadde oleese emmotoka yo wano ku washing bay. Olunaku lw'ejjo we bwakeeredde nga batugamba Pombe Magufuli nti asizza pulezidenti w'e Tanzania asizza omukago ogw'enkomerero bingi bye bibadde bimujjukirwako bingi bye babadde bamwogerako okitegedde bingi bye bamwogeddeko ebirungi ebibi na bingi bye babadde bamujjukirako gwe ki kyojjukira ku Pombe Magufuli? Pombe Magufuli mujjukirako ng'omusajja yayimirira mu kaseera ka corona
okusingira ddala ebiseera bye yasinga okwatikira nnyo engeri gye yagaana lockdown okubeera mu nsi ye era n'agaana okukkiriza ebyalo gundi ebya corona nti mwebiri mu ggwanga lye. Basically ekyo kye kisinga ekyasooka okuwawaza amatu g'abantu mu masekkati g'okubeera nti ensi ezisinga zaggalawo zateekawo lockdown ye yagaana obbikkiriza era n'abaako enjogera gy'agamba nti yawa abasawo be tesiti ng'azijje ku mapaapaali ne bagamba amapaapaali galina COVID-19 so n'atabikkiririza. So abadde musajja mulungi taata, musajja awa amagezi ate omuvumu. Bejjukira ku Pombe Magufuli waliwo olunaku lwe yali Independent Day n'akeera ku makya baali balina okulukuza n'alagira balongoose ekibuga nga naye mwali. Ekintu ekyo gwe mulinga gwe okiraba otya okuba pulezidenti? Can you imagine pulezidenti n'omusanga mu kkubo ng'ali mu kulongoosa luguudo? Lwakuba nti abakulembeze b'ennaku zino baagala nnyo okweteeka mu high profile ebintu bwe bityo, naye ate wojjukiramu nti abantu bano baba bajja otusaba obululu batugamba tuli nabo kwegamba bava mu ffe. So tewali nnyo kyanjawulo pulezidenti kuvaayo kuba aba mu bantu aba azze kukolera abantu aba mukozi talina kubeera mukulembeze wabula alina kuba mukozi. So okwatagana n'abantu tekirina nnyo kuwawaza nnyo matu g'abantu nti pulezidenti yazze n'alongoosaamu n'abantu kuba bwe baba basaba obululu era bajja mu ffe era balina kudda mu ffe ne bakola bye bakola services nga tubalabako. Kati kyeyakola kyali kisaana okubanga kyali kirungi nnyo era kyali kyakulabirako kirungi nnyo eri ba pulezidenti abalala era singa babadde basobola okukikola kyali badde kirungi. Osuubira mu Uganda kinaatuukayo kino okulaba ku pulezidenti waffe ng'ali ku State Square ng'alongoosa ekkubo oba tekiriyo? Owaffe alabika atyamu n'engeri abantu ndowooza engeri ebyobufuzi gye bikwatiddwamu wano mu Uganda kikyabeera kizibu. Nkozi anaddako naye ng'onaaliko sisuubira. Okay, omulabi wa LMTV tumira namusizeko tumireyo abantu babiri nkwerekereze. Njagala okwebaza LMTV okujja otuukirira abantu eno gye tuli ne mutubuuzaako ku ndowooza zaffe. Ntumirako Church of Christ Global Ministries Naguru nentumirako ne maama wange omulungi ali Ntebe yennyabo. Oli mufumbo? Siri. Bajja kulaba gwe. Okay, tweyanza nnyo okwogerakoko naawe naye nga tweyongerayo mpola tugenda tubuuza omu ku omu. Buli muntu alina ennaku ye ku mutima ali eyo weebuuza lwaki Lydia akakkanye nnyo. Nzikakkanya olw'okuba nti nange kyankutteko abadde mulwanyi wa munnamawulire, abadde mulwanyi wa ddembe, woba oli awo abadde mulwanyi omusajja Pombe Magufuli abadde alwanirira nnyo abayimbi. Tujjukireko emabegaawo nti omusajja amanyikiddwa nga Damani Platinum yamugamba toddamu genda kupafominga ng'ovuga emmotoka era yagendanga okupafominga yagenderanga munyonyi ate nemulinda nemuzza. So abadde muntu ayagala abantu era balina abatakwatagana abayimbi n'abagatta. Pombe Magufuli rest in peace nga tweyongerayo mpola mpola nga tubuuza ku bantu. LMTV. In peace Pombe Magufuli nenga tweyongera okusaasira bannabitone tubanakuwaliddemu wamu nammwe ab'e Tanzania, abayimbi b'e Tanzania, bannamawulire b'e Tanzania nti omuntu gwe muvubiddwako abadde w'amaanyi ddala naye nga tweyongerayo mpola mpola teweerabira nti eno bagiyita LMTV tukakase mu lwali nsanze omukulu njagala tunyumyekoko naye kimu bibiri tweyongereyo. Taata nkulamusizzaako. Kale nnyabo. Gyebaleko. Kale nnyabo. Okola mulimu ki wano e Kamokya? Nze ndi muvuzi wa boda boda era nleese boda kugyozaako awo. Oleese boda kugyozaako. Ovugira muno mu Kamokya oba olina awalala w'ovugira? Weebukoto. Oli Weebukoto. Neeba ne Kamokya. Okay. Olunaku lw'ejjo we bwakeeredde nga amawulire gamaze okusaasaana nti Pombe Magufuli afudde. Ebiwoobe n'amaziga byafubutuse Tanzania nga tetuli ba mulirwano naye nga Pombe Magufuli bingi bye babadde bamujjukirako naye ng'eyo yonna tetunnatuukayo bagambye mbu ekyamusse ayinza okuba abadde COVID-19 y'ensonga enteekesezaako masiki mbu wooba oli awo ekimusse nti
sukaali ebintu ebyo bituufu bye bagambye oba nedda? ebya covid omanye engeri nze gye siri musawo siyinza kakasa nti oba korona kati awo kyetaana ne tukirekera abasawo bwe bayinza ofulumya ekituufu ennyabo. Pombe Magufuli bingi ebibadde bimwogerwako, abadde musajja atalinnyibwako, abadde musajja atazannyibwako ku ssente y'omwewo w'omusolo gwe, biki by'omujjukirako? Ekyemujjukirako ku gavumenti ye gy'abadde nayo badde mwagala nnyo, tayagala baminisita be kulya nguzi era minisita ye n'abadde ali enguzi ye ng'amugoberawo immediately. Abadde musajja muŋwaŋuli nnyo, teyeetiitiira okulya enguzi yakugoberawo. Emabega awo baali bakuza independence nga pulezidenti n'avaayo naye n'agamba olunaku lw'olwaleero katulutongoze okulongoosa ekibuga Tanzania, era pulezidenti ne yeenyigira myala yalabikako ng'ayoola ebisubi n'ebiddiridde. Olowooza mu Uganda tunaakifuna? Pulezidenti waffe asobola okukikola oba tulinde alibaddako? Wano ewaffe bapulezidenti baffe beematira, tebasobola kikola ekyo. Mu bufunze ye abadde muntu wanjawulo ku bapulezidenti ba bulijjo? Abaddeyo wanjawulo nnyo, ng'afaayo alumirirwa ensi ye, naye ffe abaffe wano tebalumirirwa, tebasobola kikolerako ddala ekyo. Tebasobola kikola. Saasira ab'e Tanzania nkwerekereze neeyongereyo. Era nsaasira Abannatanzania, era tuli nabo. Omwami oyo Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Era tukungabagira naye nga nze be bampita Byansi Douglas nga ndi muvuzi wa bodaboda e Bukoto. Era omukyalo ono wanguyikiriza wano nga ndi mukuna kwoza piki yange. Era nsaasira nnyo Bannatanzania bonna, Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe oyo taata waffe Pombe Magufuli. Amiina. Amiina. Tweyanziza nnyo, tweyanzege okwogerako ko naawe nga tukyali Kamokya, tweyongerayo nga tubuuza ku abantu b'e Kamokya baanakuwalidde wamu ne bannabitone, bw'oba oli awo n'abayimbi b'e Tanzania tubasaasirako nnyo okuviibwako omuntu ow'amaanyi bw'atyo, omusajja abadde ayogera ekintu nga kiri siriyasi ng'ate abadde teyeerya ntama. Tweyongerayo mpola mpola nga tubuuza ku bantu. LMTV. Nti tuli Kamokya okumpi n'ekitebe ky'omukulu Kyagulanyi Ssentamu gwe twandiise pulezidenti wa NUP, naye ng'olunaku lwaleero tuli ku mulamwa gw'omugenzi pulezidenti Pombe Magufuli nga nsinkana abantu ab'enjawulo bagenda tunyumiza mutaata tukulamusizzaako. Kale nyawo naye gyebale. Gyebaleko. Kale. Amannya gaffe bampita Mukwaya. Bakuyita Mukwaya. Eno pulogulaamu bagiyita tukakase mu lwali. Olunaku lw'ejjo we bwakeeredde nga pulezidenti Pombe Magufuli ng'emiranga giva e Tanzania nga batugamba nti asizza omukka gwe ogw'enkomerero, era bangi bayogedde bingi ebyayogeddwa. Abasinga bagambye nti bw'oba oli awo pulezidenti Pombe Magufuli bingi bye yalwanisa na bingi bye tubadde tumujjukirako ffe nga bannamawulire. Gwe ki ky'ojjukira ku Pombe Magufuli? Kyemujjukirako? Kale sina bingi byemujjukirako, naye kyenzijjukira nti biseera bya lockdown awo eyo Tanzania yalwawo okukola ki okugiggala. Ensi ezisinga zonna zaali zigaddewo nga ba lockdown nze naye nga yeetanaba. Mpozi n'ekirala nti era alwanisa nnyo enguzi, okulya enguzi, ebintu ng'ebyo. Byokka by'omujjukirako Pombe Magufuli? Ye byokka byemujjukirako. Tumirayo omu babiri nkwerekereza. Tumira ku maama wange ne baganda bange. Ne baganda bo. Bwabatumidde gwani? Bampita Mukwaya. Mukwaya. Okay, mukulu Mukwaya tweyanziza nnyo. Awo wennyini saagala kusukkawo, njagala mbeerekereze. Mbadde n'omukulu Emerson yabadde akuba ekifaananyi ekirungi bwe kityo ku kamera, naye nga mukwano teweerabira tubadde mu biwoobe era tukyali mu biwoobe by'omugenzi Pombe Magufuli ow'e Tanzania. Abadde mukulembeze mulungi, bingi ebibadde bimwogerwako, abadde ayogera bulungi,
abadde alwanisa obuli bw'enguzi naye nga wennyini njagala mbagaliza olunaku olulungi mukkirize mbakwasa aba King Montage okukuba ekifaananyi oyagala mukolo oyagala kukwatira ki abo be batusaamu ssente oyagala birthday oyagala kiki oyagala buli kimu bakikwasaganya LydiaBecky nga bulijjo atakuma mpeera abankumire musigale bulungi.